tutandise tutya kino njagala kibere loud and clear. Every complainant ng'owandiika nnyo ku Twitter post zaagala oyagala nnyo bazisome batazisoma kikukola bubi naye ng'olina onnoonya ekyokuwandiikako nga kyolina owandiikako kisaawe kya Jamis National Stadium. This is information for you direct from the base. Bw'owulira ng'ekyo ekisaawe kye tubalaze temukyagala, simanyi twabalimba, simanyi siwe kirina okuba, simanyi tennis court, simanyi this and this. This is the message we have for you. Zimba ekisaawe. Bw'oli zimba ekisaawe tujja kunyumya. Until then, we are not answerable to anybody. Ne bwe tukibawa myaka ena ekyo kye mujja olinda kubanga tokyayinza zimbawo kirala. Bw'owulira nti owandiika nnyo, simanyi oli security guard, simanyi oli mobilizinga, simanyi bivulu, simanyi onoonya asylum mu London, simanyi oli America onoonya attention, simanyi kanjogere kwa Misi Isma ajja kumbeerako. I have good news for you. Waliwo ebintu bye tutandise omumanyiira. Mbukwate live video otandika okugamba Miss Kigondo oli mubbe obwo bwafuuka bunyeebwa tewakyali abuwulira twabimanyiira. They no longer cause goosebumps to us. Sebe tebikyakola ezo ne live tuzibaako governance ezo tuzibaako ne leero n'ogiddemu n'enkya tulabe. I have good news for you. Bw'owulira ng'ekisaawe ekyo kikoze bubi, simanyi tebakikoze nga w'oyagala, ng'ozimba ekisaawe. Bw'oba tozimba ekisaawe, you will wait, you will write, you will wait, you will write mpaka wetuli kikuwa. Ekyo good thing is amaduuka go kagenda sigala gakola. You can take us to court. Oyinza ogenda ogana nedda bakizimba naye baasooka go gakola. Ya kati ekyo njagala tukimenyewo, sagala kibalumye mutwe, kyetukulaze kyekiriwo kyetwakazimba. Bw'oba okiwakanya zimba ekisaawe. Otherwise ekyuli ham empire intimidation winateeka tol tetuli kizibu tuteeka under intimidation. Batuteeka under intimidation era simanyi mujjewa abantu ku paaka era simanyi abantu bazzeewa simanyi era tunnyonnyole. Please ataliiwo toliiwo. Simanyi abaava ku luguudo, hamu takola ku luguudo, tetubimanyi ebyo. If you have complaints, go to court. Tutwale mu kooti nti bakujja ku paaka emanyeera abantu balagawa abali ku mmindi baga genda ewa Lukwago ayina lawsuit number naye naye akoma mu chip tack. He can't go to court. He knows he can't win. Lwaki tagenda mu kooti buli ssaawa aba awandiika bannange ekisaawe kino? He can't go to court. Kati kino kankibawe loud and clear. Bw'owulira ng'ekisaawe tekimala era bakizimba mu ngeri etakolera, you know what, zimba ekisaawe naye nga tozimbanga ku kisaawe. You cannot intimidate us. Ekyo nkubuulira. Bagenda n'abatwesimbamu. Lukwago ajja kuvaako ave mu nsi eno ng'ekyo ekisaawe weekiri. I can assure you that. Okero you will die a slow and painful death. Ng'ova amasira mu kamwa naye ng'ekyo ekisaawe weekiri. You can't stop it. Hey, tosobola kistopinga. Not your mom, not your family member, not anybody you know. Ebbanga lyokoledde mbivulu simanyi okero. My friend, you can only dictate in Koboko where you come from. Wano mu Kampala. You can write. You can write. You will not. Ojja koma kuwandiika. Meya w'ekibuga akoma mu kwogera. Nga na lawyer tasobola genda mu kooti kubanga tuwangulirayo nnyo. Genda mu kooti Lukwago. Go to court. You can't.
Hey, keep talk lawyer. Ojja kwogera bwogezi kuba tosobola newe tukirekawo ne tukugamba Lukwago ne baganda bo ne DP mwegatte mwenna mumalirize ekisaawe eyo. Allahu yaalamu temusobola. Newe tugamba ba opposition MPs mwabasonze milioni 3 meeting netwale sawa 8 musonda milioni 3 ate ne musituka ne mwekubira mu ngalo. You cannot finish the stadium. Yenna complaining ku kisaawe zimbe ekisaawe or else quiet. Low like an envelope. Keep quiet. Low like an envelope. Ojja sigala kuyitawo nga bwolabawo ng'amannya gasoma amisi kigundu kikulume kikunugune Lukwago kali akapande kewateeka walinga ogendewo tujja yitawo ne zidduloni jjaga kera nga kamenyese oyinawo bwe kati naye naawe oyagala kwogera empire ya misi intimidation when I take at all. Tugezeeko bantu batugezezzaako bantu boogedde okuba nga tetunnateekawo a miss building weeri n'ekisaawe weekiri oba oyina ekirala kiteekewo until ng'olina ekisaawe. Intimidation when I take. Teriyo kigambo ky'oyinza wandiika, teriyo article mu mawulire gye muyinza kukola, teri eyinza stoppinga kigenda mu maaso. It can't. I'm very sorry, it can't. Lukwaga's been writing for 2 years. It can't change nothing at all. It can't. Kijja genda bwe kityo bwe kirigwa tukiteekeko Miss National Stadium kikulume ate otandiko kikoleramu emikolo nga tolina kyakukola. Munnange ebisinga bya bwogo gobadde meeya naye walemu wadozimba kaakedi emyaka 10 oli awo woza rule of law. There is nobody. Let this information sink in your heads. Tusobola no kiba wa 2-3 tewali agenda kyusaawo kubanga twakiteekawo ddo okujjako ng'olina kyonoonya. Try yourself. Gwe gendayo ti n'olina kyokyagaza olabe. You will realize it bannayuganda ate baagala nnyo ekisaawe ekyo. Genda ku Owino ogamba abantu babulijjo tetwagala kijjawo. I swear you will die. Within 4 minutes you will die. Nga misi takukutteeko nga tewali bwa Luganda lwakkutteko naye nga bantu ba bulijjo. They can kill you for that. Gwe keera nga Lukwago ogambe nti ekisaawe ngenda kibakigale ne Ham Shopping Center kubanga omanyi rule of law. You will die a slow painful death nga bantu be bakusse. Kati ate yitayo olabe kye twakoze. Twayongeddewo gali galubalala kikulume kikunugune. Kati genda oloope wandiika article ku Twitter. Teri article esobola kumala ssaawa 2 nga gye bali. It cannot. Kati mwenna bawandiise. Where are your articles? Ekisaawe weekiri mwawandiise ne mupolokoka omuga weekiri. Amawulire ne ministry ne government byonna bimanye ebigenda mu maaso. Kati who are you? Intimidation when I take at all. Tuvudde waawo. Ebola mu Kampala ze Ebola ayingidde naye waliwo abantu Katonda n'amukuba omuswiba obanga amulabula ki n'ofiirwa mugandawo mwannyoko n'afiirwa omwana oba ogenda okukola ekivulu kituuka nti ate Ebola ayingidde mu Kampala. Ebola luli yali agenda kukola festival COVID najja. Kati agenda okukola festival endala Ebola tazze. Ministry testopinza abantu bakyalira ate kasitowulira nti bastopinza ebyamasomero parties. Omanya kiddako ki? Nze omutima gunkubye obulango nga mbukubye naye omutima gunkubye. Twakeekanga nga tuli mu kattu. Ebivulu by'abayimbi biri mu lusuubo bwe ruti ge mazima. I'm telling you kubanga baggala amasomero novice station sigine ekulaga ki
Sigineeyo njitidde internet continue. Ensi yonna etandise kasita bagamba nti amasomero no visitation no leavers parties. Olowooza ekisaawe kiba kinajjula? Emitima gunkubye nze ndabira ddala nga basembedde Ebola kyagenda otukola ebivulu byange byonna. Mukama Katonda yamba. Omwana yakafiirwa mwannyina, amaze okufiirwa mwannyina, manya ne bulaza omwana wa mwannyina n'afa mu covid. Basiba festival kati eyengedde naye ate biringa ebizeemu Ebola. Waliwo omuswiba ogw'okkuba n'ojula ova mu bizinensi. Waliwo omuswiba oguyinza okujja mu bizinensi nga ku luno ne bageza basibawo beppa Eddy Kenzo aliddira festival. Allahumma salli kabila jalla jalaalu. Tusabe nnyo Mukama Katonda kuba ate ne gavumenti nino gitegeera tetuyinza leka bantu baffe. We can't. Ebola is through mixing. Ebivulu bya kumikisinga. Kati mu butuufu embeera esobedde. Eddy Kenzo ng'anannuma efestival ng'esembedde Simba wa Serena ewanga amateeka gakola mu ngeri ndala naye abali mu bisaawe. Ebola go away, come back another day. Linda ku festival ya Kenzo gwe. Mukama Katonda linde gwe naye kusinzira wempulidde ministry. Tusabe nnyo kubanga kisembera. Tusabe nnyo bannange, tusabe nnyo kisembera. Nabagamba abantu b'emubende temujja Kampala tebawulira. Tujja Kampala festival already. Emboozi z'Ebola zigireetedde obuzibu because Kenzo wanted funds all over the country. Where are they going to come from? Olaba ekivulu wekifuuka Johnny. Salvador, congratulations. Africa Laughs was so fantastic. That was class, quality over quantity. Baby cool, freshest as always. Abantu abattending the team MK, marvelous, fantastic. Africa Laughs was a success and class. Chali wange nkusabira naye okusinzira wentandise olaba amabaluwa. No visitation in schools, no leavers party. Bagane leavers party ate bakkiriza ekisaawe. Akulabula oba oyagala wambazi. Bagane leavers party, P7 leavers party. Baana eri, baana aga, baana nsanvu. Wogattagattamu n'essomero olwo bakkiriza ekisaawe ku Ebola. Ebbaluwa za ministry zintiisizza. Tegereza move cautiously. Naye still promoting and I call out people ogende kololo kulaba Levickson, Mumbeera concert, Genesis, Eddy Kenzo festivals. Sikumaze mu maanyi nze Isma nina okuwa projection preempting kugamba ebagana leavers party ne visitation mu masomero. Kiki baba baddako? Kiki baba baddako? Wanji ikyuli maanyi. Let's pray. Tusabire Eddy Kenzo ajja kuggwamu nnyo amaanyi ddala mweno time because he's trying to consolidate himself. Area international crowd byaggwawo. Era omulaba ali nnyo ku ground, but he needs this festival to stamp his foot into the music industry large once and for all. Abadde azimaketinze bulungi n'embeera concert ya Levickson. Spice ali mu January. We can still hope. It's very close.
byonna bya fingers crossed kubanga si bayimbi bokka ne night business ebaddezeemu okubuuminga ab'amabbaala nga baakaaba bannanga ab'amabbaala baakaaba baakajja badde engulu ab'obutale baatunda naye kati ab'owino akedizi mungu tukwatizeeko tuve mu mbeera eno nga tetuuse Kampala kubanga ebitundu byonna mu Uganda Kampala can be free out of them naye Kampala cannot be off Uganda. Mukama Katonda sooka osaasire Kampala naye atusaasira atya? Ebola ayitira mu bukyafu. Mu Kampala mwosanga toyi za kalina, mwosanga abannannyini bizimbe ne bata kazambi ng'enkuba etonnye n'oyita mu Kampala yenna ng'awunya kazambi. Kakati Ebola tayinza tuwona ab'e Kampala ate n'akwata ab'e Kalamojja anaayitawa Kalamojja dry area tebalina mazizzi tebayonoona buli wamu tebasuulasuula kasasiro. Kati Ebola alirayikira ennyo tuuka e Kampala ne yeegajaanya obutale nakasera ebyokasasiro alyawo mu kkubo abantu amazzi muyiwa mu kkubo enkuba weetonnya ne mutasuwegi abaana ne batambula n'ebigere nga bazannyira mu mazzi. How do you expect to escape Ebola? Ate kati Kampala wootuuka Arua ate Kampala nkyafu nnyo. Arua nabaddeyo streets clean bazizimba bali bamanyi ne lanes address naye kati Kampala kamookya. Eno yonna season ebadde rainy season toyi zaabwe pipa bapanga epipa ne balyoka bayiwa omusuwe kati ate feces ziyina gases zookya epipa neeyabika mu ddakiika tewali enkuba olutonya ne basumulula ne gakulukuta abaana ne bazannyira muli bikyama nga tebuyina ngatto amazzi ne gatambuliramu obukyafu. Maama n'onakuwala naye nga n'ekyokukola toyina. Ebola kizibu nnyo tuwona naye onaze ku lunaana atatuze mu lockdown zentyo fuluma enfuluma ndaga nze ntiira ddala ofuluma. Ebola chansi nnyingi nnyo nti tuyinza obutawona lockdown. Ab'ebivvulu by'ebweru mbasabira ab'omu Serena naye nti mu kisaawe engeri gye bigenda